Summa. Otema ateme myaka n'abantu bamanyi myaka gyo maze mu buddugavu. Oba lutonda buwangaalamu. Ani? Asuma yagala mazima oli mweru. Masali mweru. Ewa. No yali mweru by the way. Eyo kyawe bo. Just wako abantu. Wala toyinza kudiranziziri. Bobby. Ojize mu namago kati go ulinziziri. Bobo otega kibatu. Ngamba nkunnyonnyole. Ojja tuuka ku kitundu ekimu nga kirimu ekyuma. Ye. Nga bamusiba ku. Era alina obukodyo obumu bw'atakola. Ogambye ekigwe. Akana akode we katakakola kano. Aish. Kati gwe nkunyumiza. Bano bwe baleetera Katolo bamugula theatre. Nga bazanyira ku bagitanga bya theatre nyuma bazanyira ku joint. Bakulira kaliyoki. Awuno tesi wa kaliyoki ono wa mizannyo. Nenze theatre manyemu gye nali mbaddeko. Bati vale. Zene National Ismail Theatre sagiza. Summa gamba byonna byonna bife. Kati bakyagala bife. Anojja tofaayo omanyi kati layiro gambe byonna bife. Aho ku Royal Theatre. Kuba wano. Tesala ba ku Royal Theatre. Taxi gye wasomanga okuva e Bulenga. Ati ngejja ku Bati Valley. Nega ogomaka goyogerako kwa 2005 si mukyenda. Oguliwo. 2002. Daba 2002 nze nali sindaba natandika so. Ono yali mwana muto. Alinze nsanze su. Na musajja bwatuuka okwagala okubanga ayagala otega ekibatu atootowaza. Onamulya omubiri agujjeko pegging enkanya yaziyise. Emwera badda? Emnamulaba dda nga mwana muto banga. Zali yakoze ekyo. Nze nalabenga ka filter. Filter? Abantu bagamba mbu yakoze simanya face biki? Lifting. Face lifting. Tasa akola face lifting naji lifting abwati ngeri nganga kapa. Ne kati oyo muntu bwati omukuba oluyi. Engalo zisigalawo. Talulira. First edda. Anizo mukubene yeno nedde eno nesigalawo. Baba yabikoze nga bituufu bambi yafaananye bubi. Naye gwe abakazi banoonyeza obulungi. Kyokola nze abakazi kati ngoyo alinga kyo mbagala nnyo. Wana bulaza. Wana. Choga asiri nacho. Waliwo tuseko okukuba nga baliyiwa kolansi. Ne balitekako n'ebyuma ebbali naye ng'ogamba wano waliwo kiyosiki. Baida nze siri muntu wakwekolaakola kamores nakyo. Kituufu. Summa obwero omaze mu bbanga ki? Bukyanga nazaalibwa ndi mweru just wakwati oyongerako katono. Kale summa tobango muddugavu. Nzije akafaananyi. Nze sibanko mu. Nzije akafaananyi. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kidoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware,
beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 20 mu August mu show gy'atuumye Strong Woman live ofuyire emitwalo 10 yeepye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist for East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 20 mu August Serena Hotel mwana watu naba muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala Biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamaganye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Pick a biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Atubaniriza sabuka tuba tuyingide lunaku lwakuna saa 12 zennyini musibye mutya amugamba mutya abaganda bafa bali mu kiyumba abalina omuze gw'okuteekako YouTube n'oteeka earpod mu matu n'otambula enju yonna interview neggwa n'ojjango nyuma n'ogamba mpozi wabaddeko naani naye ngulaga wagirabye lwatumiddeko olunaku lwali tulina muganda waffe ono ye mfe abatudde wano ffenna tusinga obukulu atugatta kanwa Bobby mukulu ono alina n'ebifo ebimu byakuba ekigo Eden service Eden simanya bikipa bwayise ate nga kakafo kanene ono bw'aba tasiba wano neebuuka ono alina omwana gwe nsobola okuwasa era ze yamugamba ze omukulu bamugamba ne mugamba Bobby omwana mutuggyemu ojja tunyiigira mubajjemu yali abeera namwewa
walingo jana yo gituwanje tutera uko kutuula. Ekibatu kyali okimanye ekibatu kitabuka. Era basezala. Ego jwaye Bobby. Mbangu bazeyo kubasere yange gyondiddeko. Ayo kwanza sebana. Era tata babu wemukisa. Nedda. Bagade ebintu byenjagala mu mwana wange. Atwale erika gwe watwala gi. Ze family ya mukyala wange nenyumirizaamu. Ate naffe tujjagera tukuze. Tunakula. Asya gutogeze ng'okuze. Empizo okubya jjewani wano. Nasikuba bakazi. Olugezigezi lwoyolesezza. Ojjukidde bujjukizi kati naffe taata sooka otuwa omukisa tujja kudda. Mwana muleke abaana oli yamaze mukaaga muleke asooka amala okubaako byakola. Omwana we yamaze mukaaga? Ye omukulu yamala mukaaga. Gonja olina emyaka emeka? Ndowooza nti okitegedde. Ate amuddako yalimu emmeka? Agina malafu. Olina emyaka emeka? Ne kati guno mulimu gwetagaliza yamenti banna. Nina emyaka anedda abantu abasinga tebategeera butegeezi kati mmwe gwenga gwe wakulira mu kyalo. Sebasha. Nati kati uliriza. Bulaza. Omuntu yakulira e Kampala kati wakulira wa? Nze nakulira ku 2. Kati nze ndi werubaga. Ate kati kyenkugeza ku nyizo ba wakulira ku 2. Awo twayitanga nga tugenda mu byalo. Anti kati nenga tuferi Kampala. Ate kati sagenda ko mu kyalo lwansonga ndize kyalo kyange kye Tanzania. Buli mu Tanzania? Tanzania. Ogenda tumenya tugenda kuziika wa. Limbo. Atwagula eruwera awo. Mwa tulema basumbu. Siza muli batuuze kati eno. Muli bale Fiji. Erogera basumbu ikyalo bakita kigavu luwero akukyeka kukyamiro lyako. Ne bajjajja bamwe bali eno. Ngomboza ebitu webanziika. Anti tulina okumanya. Ekijja gwagenda sookako. Bwe bali bangi. Watu wajja bangi. Kati lijja liri Tanzania gwali. Oli muganda wa Shira Price? Shira Price ate baba Kongo. Agagamba mu Tanzania. Shira bandi kati Shira Price alimu mu Kongo no mu Tanzania. Either mama oba tata we. Ni abakongo batera bela banene nga balina amabina. Mwanyogoji. Abakongo baba banene nga bampi. Anti nga balina n'amabina mwanyogoji ki. Shira. Andi alimu omusayi mutabiki. Omusayi mutabiki gwali akabina. Gwagwa nokwatagana. Ne gumunywa bunywi. Ekitegeeza kati betudda mu lulimi olwangu Shira kolabo. Bakola ddiwo. Kyekiro Bobby Brown. Yego Shira mutono. Balogera manyogera gama mukulu. Neera Shira mukulu. Olaba omukulu alaba omukulu. Jiba myaka. Shira basomanga ne wili mukabya. Ate gwe. Nze. Wamala ebuza mbozi kye munywe na Abitex. Nanda bajimbe bibiri Bobby Brown. Jimbe bibiri Bobby Brown. Abitex twabeerako naye mu 1999. Nali sinazali. Atote mamyaka. Summa. Kireke. Omaindi wa chenda mu. Chenda mukaga nze naliwo nga myaka 3 ku 2. Ndi wa chenda mukaga. Mba wendi chenda mukaga chenda mu 9. Mba wendi. Summa. Chenda mu 9 waine duke lyasooka. Kireke tokisussa. Wamba bado jatu nyonyo Abitex bera ne chenda mu 9. Chenda mu 9. Abitex nabera before nasukana ebira ne mu 9 mu 7 nga tuli enda kivugo gundi. Usho ya gundi. Usho ya kafero gundi ne kasozi ne basudde. Onakulo bakola olimba lwa kasozi lyayimba dunia weraba. Ali okafi. Waliwo bali mukulu nga ne ku shows ogenda. Tagambe bali mu press conference era bali ku show. Twali ku show ena kivubo. Wa performing. Asa performing so nali sinatandika ku performing ne ngambeerawo. Lwaki tokula? Lwaki tokula? Gula Abitex akula tojugira lwe batugamba Abitex yali mu Mbowa. Abitex alina emyaka kati 5 mu 6. Na Abitex wajja kufira emyaka Georgia. Je 5 mu 6. Abitex emyaka gyatambuliramu ejo gyagamba 5 mu 6 gya first born we. Omwana yatugamba Abitex yomu kubata asakabaka mu. Okutolo okuwanganguka. Kambulira abantu abasinga lwaki abantu ba 80s awo tebakite bakula.
emmere eriwo ennaku zino yaddagala bagifuuyira bufuuyizi kati ekuza mangu omubiri omwana wa myaka 14 naye ngolaba nga w'emyaka 2 kati mwe mwasigala n'emmere yammwe kati ffe twalyanga emmere nga yeekuza yokka nga bagamba genda onoge ku doodo oleteyo ne juni ne mawogo naye nga tebabisimba nga byekuza byokka basobola busuuza ensigo awo ye neyingira mu ttaka neyemeza yokka naye kati essaawa zino ennyaanya bamala gifuuyira emboga bamala gifuuyira kati gwe boolya egira omubiri ne gugejja oba n'owanvuwa nabadde nakubuza ekibuuzo eri mu myaka emeka kati anti kyagezaako zimba ojja gitegeera gwali mu kuzimbira kubanga ndaba akiyitako enadde eno nasembe nga kugambye emyaka emeka wali wagiŋŋamba nina emyaka 4 nazaalibwa 85 sikweka myaka gyange Bobby tukireke ekyo ebyaka kireke boba olina Abitex mu 9 nga muteeseza show nga Abitex omuntu azaalibwa 85 mu 9 bana emyaka emeka 15 kuba kati ejjane mugumu gya makona ne makona si wajja oyo gwe mulabira awo makona asooka mu owino mwabata mumanyi yali ate manyama mu owino ngenyama jija mu miti packers nkugambye makona yalina kabucho okulira na polisi y'omu owino yoyo nze nageranga mu owino olijjo ngamba makona okulonda buno bupala obucupa nga makona chairman basolanga okuba bwa chairman nga toludde mu katale makona agenda ku TV ye yasooka yeno gundi TV Africa LTV yali LTV yali kabalokola ennyo oyijukira ejjire mu biseera bya Citizen iyo TV yali Sunset Beach akazanya ke balaganga ka Sunset Beach jinso basi kajukira bulungi naye makona nawe netujja myaka gyawo anti kati nze nkunyumiza ate nze njogedde konti naliko chairman kugambe nakeeranga ngene ngula akapale nga makona oyo mbo makona of small blazo bichi aina kayogera ago makona of Uganda goloza chiteka ko Uganda akyusa nfaayo tayina wasobola genda wala yateka ko Kenya alaba Uganda jina kitundu Uganda yakimebulako aliyo makona kusanga akute ekitundu kya Uganda wabba bire bigambo byogerera wano wakala bakulembeza bameka nze nakalabo omu ate kama wakala bameka ayi ondo emyaka gyalimu gyemenunwa ga Uganda Museveni yajja mwaka ki otande kukwera mukulembeza yajja mwaka ki bagamba chi simayi neze 85 Museveni weyajjire gye myaka gye nazaalibwamu kitegeeza naye nakalaba mukulembeza akati kitegeeza olubuto lwaliwo mu lutalo kati makona yakalaba aba Museveni gwe yajjako ne Museveni Museveni yajjakana amini kwa olwo nali ntudde makona nanyuma embozi ya Yusufu Lule kyokanga Lule yafuga nnako naye nga akunyumiza nti campaign yazikubira nga na wana abantu bakulu summa otema atema emyaka naye abantu bamanyi myaka gyo maze mu buddugavu oba lutonda buwangalamu ani asuma yogera mazima wali mweru ewa no yali mweru by the way eyo kyawe boli toyinza kudira nziiziri Bobby ogize mu namagwe kati gwe ulinziiziri bwoba otega kibatu ngamba nkunnyonnyole tojja tuuka ku kitundu ekimu nga kirimu ekyuma ye nga bamusiba era alina obukodyo obumu bwatakola ogambye ekigwe akana akode we katakakola kano kati gwe nkunyumiza bano we baleeta akatolo bamugula theatre nga bazanyira bagitanga lya theatre gye bazanyira ku lujoyint ate bulaze yo lese mpya nawe Pulujoyint yabeeranga Nankula bitogimanyi Pulujoyint Nankula bemanyiwo olaba wali Happy Boys anti ndako Nankula bemanyiwo ebbala bali bagiyita eno ng'obuta mu kiyaayi nkugambe Pulujoyint yali awo Nankula awali Happy Boys naye wano ekyengulu wali ngawo Pulujoyint wansinga Oloches Junison nabo ne bakulira Kaliyoki tukulira Kaliyoki awo si wa Kaliyoki ono wa mizannyo nenze theatre manyemu gye nali mbaddeko bati vale zene national small royal theatre sajizana so magamba byolina byonna bife kati pakyagala bife anno jatofaayo omanyi kati
layiro gambe byolina byonna bife Nako ku Royal Theatre. Kuba wano. Nako. Sesala ku Royal Theatre. taxi gye wasomanga okuva e Bulenga Ati ngejja ku Bati Valley. Nega ogomaka goyogerako gwa 25,6 si mukyenda. Oguliwa. 12. Ndaba 12 nze nali sindaba natandika so. Ono yali mwana muto. Ali nze nsanze su. Na musajja bwatuuka okwagala okubanga ayagala otega ekibatu atootowaza. Onamulya omubiri agugyeko pegging enkanya yaziyise. Emwera badda? Emnamulaba dda nga mwana muto bambi. Akuwona atya? Kyogamba siwoneka. Asha nansana nti obonaabona akwana musoka buuza Bobby Brown omumanyi. Bwe bagamba nti mumanyi. Leka mukyala wa munna agende mirembe. Areze nansana sina musemoleramu. Nenga nkusanga ekiro ku masitoowa oba okolagi? Mbangenze gula byakulya by'abaana bange. Tebafumbaka. Mbagenda ku ssomero. Masomero kuli kantini. Abaana bange tebasobola kulya busumbuusa. Emyaka gye natuuka. Ate kusanga ku chapati kati banna. Si chapati. Bindazi. Nze abaana bange buli lunaku balina otwala enkoko. Ate nkusanga ali ku mudaala gwa chapati. Tewali buzibu gwegera nnyo. Naye chapati alabika yezibazize. Era nze ndi muli wa chapati. Enkoko musanga bagikoze dda. Omwana wange atwala esumbuusa ne chapati. Zali yakoze ekyo. Nze nalabenga ka filter. Filter? Abantu bagamba mbu yakoze simanya face biki? Lifting. Face lifting. Kasa akola face lifting naji lifting abwati ngeri nganga kapa. Ne kati oyo omuntu bwati omukuba oluyi. Engalo zisigalawo. Taluulira. Face tedda. Anyiza omukuba eno yeno nedda eno nesigalawo. Aba yabikoze nga bituufu bambi yafaananye bubi. Naye gwe abakazi banoonyeza obulungi. Kyokola nze abakazi kati ngoyo alinga kyo mbagala nnyo. Wana bulaza. Wana. Choga asiri nacho. Wali otuseko okukuba nga bali baliwa kolansi. Ne balitekako n'ebyuma ebbali nengo gamba wano waliwo kiyosiki. Baida nze siri muntu wakwekola kamores nacho. Kituufu. Summa obwero omaze mu bbanga ki? Bukyanga nazalibwa ndi mweru just wakwati oyongerako katono. Because of kale summa tobango muddugavu. Nziya akafaananyi. Nze sibanko mu. Nziya akafaananyi akaposta. Ati kati waliwo obuddugavu nga fana bad bulaka. Waliwo obuddugavu nga mbeera. Kati watereera. Waliwo obuddugavu bwakasana. Ate kafe katujja tubonaabona. Ate golaba kati ate ne bobonaabona. Ati abantu bano ababonaabona nga tebategeera nti babonaabona igwe makona muli baddugavu ne bobonaabona kiseera. Olanti ndi muddugavu. Nze minuli gye nakasanga makona ku setting bamukubira amataala 4. N'alemera gyali naguma. Nze bankuba limuliriri. Makona bamukuba amataala aga. N'alemera gyali. Kati waliwo bantu banange benda banengamba nawe n'ogumira. Guva ku mnunga talina kisiikirize. Naye ate obuzibu. Ate ogeze n'otutulamu era simanyi kamera bwegenda kufaanana. Akati ate kati gwe obweru bwo. Obweru bwo bwakkula. Omanyi omuntu gyako makula afuna olusolosolo. Baluyita olusolo otandika okwerukirira obwo emyaka egyo. Azala mbaddugavu. Baana basinga sifaanana bamaama. Abasinga baddugavu. Joni muddugavu. Ate omwana Joani mumanyi wona Joani muto. Anti muddugavu. Joani mweru ye. Mama wa Fasiboni wo muddugavu. Mama Fasiboni wange mukyukuyu. Muna Kenya namuzala mukyukuyu muddugavu. Tewali ggwanga lyotayiseemu. Kali gwe wesima okuba president buli ggwanga olimanye neeyisa. Abanyangole sibamanyi, Abanyarwanda sibamanyi. Owokubiri naye muddugavu. Mukulikeeyo ewa Ngoma. Nze saagenda. Amaziga gaasukka. Naye oyo musajja alina ennyimba ezikwata abantu ku mitima. Nze ekyannemesa okugenda nga ndaba buli luyimba lugenda balunakuwaza. Nange. Kyekyannemesa. Ne nammwe lugezigezi. Oli yali ayimba ku bulamu bwe. Kyemugamba mufaananya obulamu n'engoma. Ate omuntu asobola okwogera ku bulamu bwe. Asobola okwogera ku bubwe naye ne bugenda nga nange bunkwata. Bambi abantu bakaaba waliwo abantu betwalabawo nga bakaaba. Nene ngamba ono enkaaba gyakaaba akaaba kamera. Ng'era singa kamera egenda bwati nedda. Ezziga liba teririiwo. Tewagenda? Nali ku birthday ya Bitex. Abitex yali aweze emyaka emeka.
Bisambi twali wano n'atugamba atandika olaba Abitex nga yakava mu kusoma obusawo. Abitex emyaka 5 mu mukaga era oba mukulu. Tuba mwana muto. Nezinga kuva damu. Kyogamba mutata wange asinga Abitex obukulu. Data wa mukulu. Kuba mzee wange ali mu 8. Ate mzee yakunyumiza mbu akasajja ako ka Abitex. Kabayisanga bubi. Kuba mzee yali akola mulimu. Yali mbakayimbira. Yani kitaawo. Ayi mama. Olwokuba okoze kati kitango mulabanga mutabani wo mbo yani kitaawo. Yale mbwaze weddembe. Ne wali kama kulira bilanti eliwerere kusitamira aba. Simayi nawe oli kumbirira tata wo nga ono omwana wetu tata we. Sisobola. Sisobola. Talk about that guy. Kagambe eji ligimu. Chibi. Oyo mwana lwaki yayita tata we mu kamera? Ebera disipline. Omulaba mwalagulese muguteeseeko. Nze mayi lwaki toyagala guteesa. Ojja guteesa ko kumpaka. No, okuleta no, zoro abantu munduka simuogerako. Nga bashobo ani gutayogerako. Okuleta bazadde bo mu kamera family ebera despite nga tebetegekera. Tekyali kirungi bayiga. Nga tebetegekera. Noleta mama, noleta tata. Ali kubirita senga na kojja. Neka seba ati yabagamba. Ati nkwata mama wange nzala. Nga muleta mu kamera mbwata ndiko kulaka. Anti neddo yosiye mama wa muzala. Mama wa muzala. Mama we muto. Anti ulira. Yabagamba mama wa muzalira ddala bayawukana tata we. Naye bwe kiba kyetaagisa funa views agenda muleeta. Ne views ngazi tuvuga speed. Nze bibyo nasandi bibaddeko na buzibu. Okuleta abazadde okuleta biki naye yaleta mukulu we oli omulwadde. Namwambaza kadulisi. Omwana oyo ayagadde views. Era zigina kuwesa. By the way, zembera onekirowooza simanyi benyiza kukwata mukulu kakooza. Nemuga jatugenda otule mu kamera. Olaba mwebuza nti yali mu kamera agiwaddemu nga muvubuka. Ne bwe gimutega bagamba okwata biki. Kati tebetegekera bukadde bwabwe. Zolo bwe ngenda ku birthday okumukwata video nga mutwalide bintu soka musaba. Mugamba nompayo ka video. Era bakugamba nnyo ebintu bino tubeera babiri. Toyina kye wali ongambe tubeera babiri. Towe flabo wetera munze. Oyina kyo isa ugwe nga gwe. Adi nedda kyenkugamba. Waliwo ebiseera bigenda otuuka ng'emyaka gye wayitamu wano ng'ogayala gikubanja. Era mbigamba ko byeganda. Toyina by'ongamba. Kolawo akantu kogenda okujja mu ssente oleme kudda mu kamera zino kati nze mu myaka 2 maaso ngenda wumula. Ng'olinawo kaki? Nze nkugambye nze ninawo kye ninawo. Kale katusubire nti bw'olawumula lojja tugambereta katongole. Owezo babereta katongole mwagala kunneebaza. Okwebaza kugi. Nze mbagale wakubagaliyo ke nali nsoma. Wallahi babu. Nze 2018 mbava ku Buganda Royo. Nze kalioke ne mutandika 2 yena. Experience tegende. Ya myaka emeka. Nasoka kubeera dansa nga nzinira Sautel. Ne Sautel. Sautel jomita Airtel kati sawa zino. Aniza zenko ntandi kukwata line nga ndiku. Ngamanyi nti Airtel. Zaini yali ya papa. Adulira Sautel. Zaini yejjawo Sautel. Zaini yedda mu Sautel. Yedda mu Sautel nefuka Zaini. Airtel nejja nedda mu Zaini. Walidi. Walidi yaliwo nga yonga zo ziri. Walidi ndala. Zati zakwataga ne bafuka Airtel. Atate bino bipya. Walidi egezo okujanga Gaddafi avudde kwa Gaddafi yalita Walidi. Nakaya nyantya. Kadde okukyala gamye nti awali wakazi. Olwokubosa nze odduka mbonedda wali. Kati Sautel. Twakola promotion nga tujjawo Sautel tuleeta Zaini. Alakeri alyoka je Uganda. Kuba Zaini yaleta Alakeri. Alakeri yajja kona Uganda. Manyira kedube. Alakeri yajja kona Uganda kuba Zaini yaleta Alakeri. No performing. Nego ina binje byotugamba. Nedde byaddala wumula. Nze bintu ebyedda byonna. Kati kola bwoti mu comedy tugenda kutandika okukkiriza abantu abamu. Kwata makona ave ku TV mu wumule. Ate makona abaana bato. Ayo twamuza buto. Nga tuze mu bya reality. Kati erigimu gye njogerako yadda. Yasi yabona nnyo. Makona. Makona wabe bali baavu. Si baavu mwana wa kusuli. Ekitegeeza ogwa mu myaka gya Bamamuli Katumba. Bamiri. Segeze mbozi ya Kafero gimanyi bulungi. Nnyo. Kafero mumanyi bulungi. Siza bana bibo nawo bulino bonga bamanyi.
Abana bakafiira bamumba manyi. Niwe baze mukame myaka gyoliko ntonna twandika suula mannyo. Gisuula amanyi. Myaka gyammwe egyo. Anti omuntu kati olaba Magala Magala gatuuka ekiseera. Era ogenda olaba olabiddeko Magala. Anti ulira. Muzeeyi Magala omwaka ogujja. Omanyi lwaki abantu bagwa amannyo? Aba ayagala nnyo okulya ennyama. Nze nange gatandika ddanje kunyama kusiva. Kati ennyama eyo buli w'ogisika bw'oti tereka linnyo lyo bulungi. Oba ennyama eyo buli wegenda mu linnyo wano n'ogisokolayo tereka linnyo lyo bulungi. Kati Muzeeyi Magala nsiba ssente 227. Ayatandika okuba nga amannyo gavaayo. Ate ggwe? Nze sirya nnyama. Oli vegetarian? Wamanyirawo? Sirya nnyama, sirya nkoko. Naye ng'obigulewo. Ne ku bukote wagirya enkoko y'omuko? Era nawuta supu. Oba bakuwaawo pooko. Empozi ne pooko nayo nnyama. Wawuta supu waki? W'enkoko. Kati ali yali enkoko yo? Singa osenga omulungi mwannyinaze. Okimanyi mwennyoko yawasa kati mukyalawo? Which is okay. Anti ekituufu gwamuli. Kati omuntu yenna bw'abanga ali ennyama olaba Magala ku bintu bibiri watalala bulusera. Kyokka nno omuntu bw'akula ebintu ebimu byewuunyisa. Ffe tumuyita mwami Magala. Neya. Ngasaba muyite linnya nga sitaddeko mwami Magala. Kale ze mugenda kumpita muli. Mwami Katongole. Era kati nze naye nisimye ngenda kisebyako mwami Katongole. Ye mwami Katongole. Chokeri ya mwami tedi kufaanana. Ajja kulima asaaga. Ono seba agambye edda nali manyi kana akavubuka. Ngamba alaba akavubuka kano. Nalaba akavubuka kejiragira ninga nze. Kana akaana. Lakini wange ebigambo ebikavamu bya kikulu. Ne mubuuza naye oyina emyaka emeka. Koye. Nanga ndi mukulu. Nansampolingako ku baana be. Ayina omwanange. Nemuneroza si babe kati nzikiriza. Babe. Option ala nyadda kuona emirundi ejja. Option ala nomanyi. Oli comedian ya omumpi. Oluzungu. Anya joko za Luganda, just oluzungu lukola intro. Abera nyati mu oluzungu eri. Oyo. Option ala ne. Kati yadda kuona emirundi ejja. Usegire. So munne katinga buli mukulu waffe tubulirire. Tulekera okuteeka amanyi ku nsi. Ono alina gye yali. Olaba nti wamanyi wa kitalo. N'omufugaza. Ekintu ekyo kyannuma. Bakugaluti. Ekyo akola kyaki? Kati ono kitaawo. Okola kyaki? Tulina kitaata akubuulirireko. Makulu asusse. Makulu asusse. Tuyambeko nga taata. Ekyo kyannuma nga ali ku CPS. Manyi ofiisi yo omukazi ali ku CPS kyali wange. Era namulaba ne mukubira oyo omukyala ngamba abigenda kuggwa. Bayibe nali nkubye essimu bakuti. Ngana abantu bangi. Wallahi billahi tallahi oyo mukazi mukubira obo ine enamba ye. Yali asobola omutakukoda yo. Yali asobola omutakukoda yo. My best friend. Nangamba abiwedde twali buzibu Bobby Brown. Bobby bannaawo bona afa togenda tumenya. Anti kati poliisi ejja tuwayo ambulance awo. Ekyo kyo nakikolera ekyokunzika obulungi. Yakuba ate nze era ensi ngigamba nze ndi wa mwezi. Okola zi? Gumala yitawo okunziika. Yasamira muli naawe siya. Ogenda banga afiridde ku kyeyo. Kani nze mbagamba. Yasamira muli. Bulaga tujja kuteekayo tulabe ky'okola. Nina abantu abava e Butuluki. Gwamanyi ne Butuluki. Butuluki batambulirawo mwaka. Bajja ne bajja ssanga enkokoto. Bambi ekisiru byo naawe. Bannayuganda njagala bagamba ekintu kimu naddala nze buli lwenziya mu kamera n'ekintu kijja lugamba bannayuganda. Naddala mu abavubuka. Kati ng'ono. Ye taata. Ate kati ompira omuvubuka watonzaala. Abakola masturbation. Navaayo. Masturbation buli lw'ogikola terekawo omutwalo. Ogwaji. Ogw'okujjanjaba. Mpozi yoli victim. Aside la masturbation nze bankuba bukubi ababbi. Naye oba nsamba eno wansi ekirwadde kye balongoosa kye kimu ku ebyo bya masturbation. Babuulirire. Sabuni kabi. Nje musawo. Omuntu bwalwa n'ekirwadde afuuka musawo ye dokita. Dakitaali. Olaba amakati olaba kitwali ntoline makula ono. Katonda yatonda omukazi ng'alina engeri gy'amalayo spam zo mu mubiri. Byenjogera bya ddala. Kituufu kojja.
Ani awakanye. Banango leso musomo. Simaje kufubutuse. Nedda ati ze myaka gyendimu. Obulirira kati. Yakubulira mmwe. Naye kati lwakino kola kisaakaate. Bakale sawa zino goddira oilo n'ebizigo n'obeera mu kiyigo ne weekola bwoti. Nze kati nkuba bwakafali makulu ansabe ekyenda. Nga nina ekifaananyi kye. Era bagiyita overview. Ogenda kulwala kiyita prostate cancer. Ebitundu ngenda bireka ku nsi. Ngenda nabyo. Najja bisala. Ayi. Bamujanjaba naawona. Prostate. Tawona just okakala. Kasaba kulangirira wedde. Ate bagamba bamulongoosa naawona. Kati prostate cancer nze sala prostate cancer na urethra. Kali urethra yawona. Yali yakyama nze nawona ndi fine. Kati ogira bulungi nnyo. Nva ne niyanga motoka y'amasanyalaze. Temoloka buli bolinya bodi ku muliro eva ku mafula nedda. Bansala eno wansi. Soko tulage. Urethra yali yakula bwedi. Yamwe mpalo. Kati bansala wansi ne bagigolola. Gira tulage. Kati wagolole. Tulage baba twasonda sente yaffe. Kati wagolole bulungi. Ya ndi fine. Kali nade ku system wa eringa ngato omwana omuto. Nadayo Bwe yali akiyiseemuko. Oli otanga abantu bakusondedde nga buli oyita bakulangira. Teri annangira. Nedda bugambi. Kuba ye katutwamu. Embeera wagimalamu emyaka ebbanga ki? Embeera nagimalamu myaka ng'ena. Nga teweegattako wadde. No, okyuka ekyano okimanyira gamba bugambi nga mukyala waawulira ati. Wera, that's why kyobola more respect. Saba wadde omwezi. Nkitegeerekeka ekikyo. Nzisobola like sikiwulira kumala mwezi. Andi ate bwenzo oba tonafuna gw'oyagala. Nti nga gwenjagala yabadde nga mulinga. Eno nsonga nkulu. Tosobola mala mwezi. Sisobola mala mwezi nga seegasi. Ate biri bye wangamba ku ssimu nti ebbanga ly'omaze ly'onkalakase. Anko afidigande. Nti gwe makula. Ensonga zange ozimanyi n'engeri gye nkikwasaganya. Ono alina dirudo. Makula alina dirudo. Nkugambye oba n'omukazi nga musanji wo dirudo. Like mba nina okwegatta. Leero toze nayo. Makula oleka otambula n'essimu. Lwaki? Mbadde ngenda kwogera ekyo ne kansirire. Kyogere baba. Kati gw'okuze tokyawemula oba otaddewo ggambo. Kankireke. Gwe. Kati omuntu ali nnomo alina mala bbanga ki? Omukyala ali nnomo. Ngayimiridde bulungi nga buli kimu akiringa. Waliwo natuse ne ngamba waliwo Paula Kale kyegeeza kati gwegala kuyisa mukyala wange maaso nti ye musiru. Okumala emyaka. Ne mukyala oyo yalina dirudo. Naye yalina ekyakozesa. Tasobola kubala. I'm telling you. Yalina dirudo. Toyagala kumanya mazima. Yalina kyakozesa. Tugambe kakulume. Toyagala kumanya mazima. Kyebera mu suitcase ye alinamu dirudo. Tasobola kubanga yaliwo. Yaliwo. Tasobola. Atate ngenda. Nina kankubuuze. Bw'obeeranga mu ddwaliro ng'agenze wako okuleeta engoye n'emmere wabangayo. Mukazi wange yavaako mu ddwaliro. Ngabeera ku machana ekawunga si machana. Ande sante tetwali no mu 2B ne yawa eri jene etama. Tetwali mu VIP 6B. Bano bulode wabufunamu. Olitwala dino dde mu VIP. Ale Bobby Banda. Ogabera kama wali mu VIP. Anti wali mu 6B. Mani nga ali ewaka. Mpulira. Buli kimu weekiri. Takiri yade gula ko ya time. Sente ziri ku simu. Webale nnyo. Kati no kankubulireko omuntu ng'alina kyayagala ofusaawo akadde konna. Webakanga wamusanga baba yafudde bwatira nga akyali bwati. Yalina dirudo. Era mu ddwaliro mwe nali mwete muva bantu. Ng'era talina waawubalira. Bano baba bagenda bano ne bajjanze nga bantu. Mu ddwaliro wamala emyaka ena gye walwalira. Namala ebbanga ddene. Wamala emyezi 6. Kyogamba gino emyaka 2 walwalira nga weyagenda ku dduuka okugula gwe manyi yebanga ne dirudo ye. Tetujja kugamba mbu yalina kanyike. Kuba izo mjone si mchala mwenzi. Ne yalina dirudo. Ne chimutereza. Oba bwaba yalina dirudo. Pozi kali gwe. Tochawe mu officer yo lubukadde ku myaka gyolira n'otuuza we gambo. Gwe nile kintu kye njagala omanya. Oyina kyoyogedde. Enaku zino omuto gubadde guntawanya gunnumirira. Nange omuto. Nakigambye omuwala n'angamba. Hambu kati oludde okwegatta. Eba pressure. Ayasamira bulina ebirwadde byo naawe. Nkuze naawe. Pressure bagambe bambima pressure naawe. Anti era pressure oluse yinza obbanga yakwegatta.
N'okwegata kuleeta pressure. Ng'olwawo. Era bweweegatta ng'oterere. Neegattemu. Muntu ogunnumirira. Weegatta ojja laba ng'olina enjawulo. Anti bwati buli wembeera awo nenfunamu ekirowoozo ky'okwagala. Kati ate bw'angamba bwe kati nsimbula nga mpulira ntama. Oba giki? Oba lwanfuuyira emmindi bannange. Edda obuzibu bwava ku kasabbuuni. Bannaawe yasamye ndowooza twakakubiranga mu lukuubo lumu. Nedda bw'okuba akasabbuuni amaka nkuleeko makula, akasabbuuni katta obwongo bwo oba amasannyalaze g'okwagala omukazi. Nti ne bw'ajjaawo okimanyi nti omukazi asobola okugaana naye ng'ayeegaanyaganya n'oyingira ekiyigo. Nze baagaananga nnyo. N'oweekuba akasabbuuni. Oba tozalina appetite ya mukazi. Nze ne gwe nakuba omugongo. N'okeekuba. Naye yankuba eŋŋumi. Yankuba eŋŋumi sitenda. Ani nyamba biro. Kati wamma mwonna mwena abeekuba akasabbuuni mujja kulwala ebirwadde engono byalwala. Biriwa siya. Ndi mulamu. Ndi mulamu. Omugongo tegukuluma? Omugongo. Gunnuma. Kati omugongo kati kambabuleko mwena abali wano. Omugongo tegukuvako nti tonnaba kwegatta. Naddala mwabeekuba akasabbuuni omugongo kasabbuuni. Okikuliriza nnyo onnyonnyola abantu onnyonnyola nze. Kolera bantu bannange. Bwe mbaze nayingira obubbi tomanyi kikyanyingiza. Waliwo genza ko mudwani bagamba nti oyina infection. Zibeera nazo ezo. Teziba infection. Spam zo ziba zasigalayo eri. Wangi dokita. Ozasanyisa okufulumya obuwuka. Kati nno nze gamba ekyo ekisiru kimu nze nakolako ekyo ekisiru. Mbuuziza mikwano gyange gyonna egikozesa akasabbuuni tebakituukangako. Ekyaki? Nakuba bulawundi eza nga nnyonga buyonzi. Eriwesa emayo empewo. Obulwadde buwulira bugenda abalambuzi. Akati gogamba otya mbu zisigalayo ng'ate nakuga kumena empewo. Taliyo. Bobbi wetwala embalala wetwali egundi amasindi. Wala bannaffe abakazi tetuliyo. Sweetheart. Bobbi. Kijje kunze si kwewaana. Bobbi kati kino nze njagala. Bobbi kino kati nkolera mwannyinange owebukunja kyaggwe. Okutta maama wange. Olwokuba olaba maama alina aliddeko byalidde. Kale okutta famire yange kwanze njagala nnyo famire yange. Wette. Kale okwetta. Sikola nkolugero gwe nenkola nti. Kati bwe busiru bw'olina. Si musiru. Gwe tomanyi kintu kisinga kunyuma ng'ekyo. Njagala nnyo eddoboozi ly'omukazi mu kutu kwange. Anti era bw'obeera ng'ogenda kukozesa akantu ako weetegeka. Gwe anko gwe anti gwe kamala byonna gwe leefali ye gwe oya gwe obusiru bw'amaanyi nnyo. Naye nze kyekimanyi ku masturbation gwe kyekintu kyokola n'otuuka bw'oti ekibuuzo ekisooka okujja mutwe gwe weebuuza nkoze kyakimbadde faaki. Okulya akasabbuuni. Mwe muli bapukabingi. Ate apukabingi nze nani akozeeko. Nze nakekubyako ne kulumba enno. Tugenze kuzika empewo n'empitamu. Kitegeeza okekubyala ne mu ttooyi ng'omaze okugira. Okola ki? Kola namba 2. Olaba eno shawa simanya biki? Nga bw'onagamba ng'olaba n'omwagalwawo. Nange ntera obbikola. Kale nali ntera kubanga kamlimaze. Ate nze boyi wange yaŋŋamba nze luutu esooka sigikuba mukazi. Nze mukazi mukuba luutu yakubi ne mubuuza oti. Naŋŋamba nze luutu esooka ngikolera mu kasabbuuni. Nze yakiŋŋamba luutu esooka eyo giraba mbu Bobbi oyangwa mangu omukazi n'akutama kati ogenda mu kiyigo n'obeera nga agenza onnaaba n'osooka okola luutu esooka eyo n'ofulumya n'oyiwako amazzi n'ojja ng'oli fresh. Kati eno luutu ey'okubiri eno yerwalwawokko kati eno yandibadde nga luutu ey'okusatu gwe gitwala nga luutu ey'okubiri ku mukazi. Luutu esooka gyekuba kasabbuuni. Nze munnaaba nasiriwala. Essayiro y'akasabbuuni. Nze makulu osobola okujja wakalo ngamba tewali kye tugenda kukola nga tumaze okweteeka mu mbeera egamba tofaayo. Kale nyambaako ntuuke. Sikumenya. Nze kasonga manti nedda ngagamba no problem. No problem. Era nze bwe bali bagamba mbu Shane yaleepinze omuntu. Ni bantwala mu kkooti mumanye balimba bawaayo. Akasabbuuni okekuba budde ki? Nze sekuba akasabbuuni. Ono wa Dirudo. Mbagita bateeyo. Dirudo. Wempulira nga njagala omuntu ng'ate saagala kwenda. Muntu abeerawo ng'olina omusajja wo. Kubanga ono alina omusajja we ataliiwo. Banange yangu y'ensonga. Makulu alekera bulimba abantu mb'olina omusajja. Tolina musajja nze nkumanyi nnyo. Nina musajja wange ataliiwo. Ataliiwo. Ate obulamu bulina osigala nga butambula. Solo tubeera ku ssimu ne tunyumya. Bawe yafa. Talina. Lwaki?
ayina olugesigezi mukwano yeronda nze ngweme nakasanga abasajja balinga banaba mwego okukola ngeje kazi singa bwe kibeera mu kamera bwe kiba mu bulamu bwa bulijjo bwa bulijjo kitama asobola okugulira omusajja essaati abikola asobola n'okuzimba ebijja bya maama wo bw'aba yafa nyazaala we ono yabikola bwabera mulava n'abizimba nagamba kale singa abaddewo nannenyumirizaamu ono wiiki emu asobola okugwa mukwano ategeka n'omukolo wiiki emu gy'omukwanye ne mutuuka ku mukolo neyekyanga naye ng'abitegese n'agamba sijja fuluma era kati singa gyewa ntabaddeewo kyapa mmanyago naye nasobola opoza oli musiraamu oli musiraamu sobola ofuna namba osegedi ndowooza paasa esinga eyo ligijjawa lonada bulu naakubidde lonada ati tewali muzibizi n'omu kipa agenze nywa mazzi newoba wakagaali oteeba kati kambuuzeemu bw'obeera namba 2 Joan osobola omuwa obudde n'otamulumba ate nga mwagaza ki mbadagadde Joan nkugambye kati guli emuziro ate muizo osobola okubeera eyo n'odda ku busimu n'okuya kati atuli ali mu ssuu va mu byekisiru naawe lonada ali ali kutaja ayagama ssuu andi sagala tataganya Joan by the way nze mbulamu bwange sisabanga katonda kumpa musajja wange nzekka sikyegomba okitegedde era sikyagala my brother nze nkuumya oluwombo lwaffe wano era mpa kyompa otwale kiwezi mama tokimanyi sisagala musajja wange naye omukazi omulaba afaana okusumbwa mujjawo munayinze bajja bange sibalinaako buzibu olina bameka yo babaliwa sirina apparently naye oyagala kubeera mujja wa Joan kibwe kiba kisobose oyita anko oyita kwana mwetaano gy'ojambye ngenda kusaba kubuuza ku Joan omugambo oyo tunabaana beebukunja baloga bwejja nkulaba kutambula simanyi nti tutegeera mu Joan yandoga eryo ddogo lyennyini Joan teyandoga matta omukago Joan namwagala lwa nsonga yaba obulamu bwange binalisobola ku Joan yoli yalinda emyaka yali mu ddwaliro yakolaba kati nzikakulyeko wawona ekikopo kyasika mu nnyonga nga tuvudde mu byaki nze nali mbaddeko awantu ng'omusulo gumpita mu buyisi nkimanyi kati teri mukazi asobola kuyimirira waawo kujjako gyebali anti kugambye okujjako ng'akwagala ku llu abakazi buli mukazi kati nze wali olunaku lwe nnanywako ekyo kyambali mala nga nesesemeranga ova ng'omuwala yabeerawo anti oliza ayinza okuba alina kyeyali akwagalako by that time naye njagala okiseseme buli lunaku bumala emyaka 4 ale n'abakukusesema anti kyenjagala kati nze nabeerawo ng'omusulo gumpitamu mukazi wano natuka okungulira pampa ez'abakulu naye nga buli kanaku mukazi wange ayozanga nga nakawiri yazaala mukulu nentuka ekiseera nenva ku kitanda netukyawula netugulali akafaliso nembeera wali ne buno obusoko bwe babika abafu wali nga mukakyala watwava okunaaba n'ayitawo mu ttawulo n'ogamba mukama ate ogenda omusulo okuyita mu buyisi kituufu nga ne wano tewakola wali wakola naye ng'omusulo gukuyitamu munnaye nze nkaka leka bw'oyimirira bwoti omusulo gugenda bagukuyitamu tegusitooka nga ntuula muno osobola omuyingiramu omusulo guyingire tuula musawo jakuba omuggo mu kamera so tutekebamu omusibi bannaffe aba pyantula bamanyi ga kisajja era nga CEO obiwulira mbiwula nenze sibikozese CEO oyo mukyala atutudde wano ku ludda era yateekemu musimbi musabuka okulaba nga tutambuza obulamu omwami yenna ali eyo omusajja bw'aba talina manyi ga kisajja omuwa eddagala temwogera mu kalango omusajja yenna ali eyo ng'oyisibwamu amaaso nga bakuyita kasajjasajja ewaka oddayo ng'abantu banyiivu tebakutikulako kaveera ng'ensonga za mu kisenge tezitambula bulungi noonya ku makula senga bakula naalongo akuteera nkwase oyase ebitundu by'otaabumba makula yatandika ddi ebintu ebyo ebyo nga yetabikola omukyala ali eyo ng'ensonga z'omu kisenge zitagala ng'omusajja akwatako yagenda ng'ebintu tebitambula bulungi ng'olina bukalu byonna bikwasaganya saagadde bikubawo mu myaka gyange gikyali bajja kunkolimira bagambe omwana awe mulooyo ne kati mukula temuba temukyeguya
era kati gwe myaka gy'olimu kati osobola okugula akataka konoga nze ekibuga nkitadde n'okontolawo omukyala jangu ate senga abe ngakolako akwepyantula agambye atereeza n'abakyala byonna mu nsonga z'ebiwaawu ebiwaawu kyeki abalongo ate babatereeza abalongo amatu ag'emabbali agabeera emabbali w'amatamagu matamabusta oyo bwe biwa bitundu alina eddagala erisobola okusika kuno okutuba oti ne kuvayo ne kuwanvuwa pulling oil Mbona nona babitegeera male mukuze musobola osabika ekigambo gwe mbadde nsobola okumala olunaku tebakugezesezaaku naye nga tulina akanyomero ke tugenda osaba okulula mu sabuka muno buli obunyomero bubiri akamu bakayita shadow boxing era tujja beeranga n'omugenyi tumugambe tugenda mu shadow boxing bw'ensonga bw'otula gye sisonze luyi tugezemu tulabe nedda mukwata tusokereko oli sigwe ko hosti bano bagenyi bagenda essaawa yonna bambi sokereri neffe bwe tubonaabona gira gwe terera maku teredda manga teriryokke terera 1 2 3 let's makula producer omulaba ano yatta program aliwa yabitunda era oludayo gazaako buziza abanga yekuba langi gira gwe 1 chuka bulungi producer tunulya bulungi bw'osigenda kukuba just tugeza mbugeza leero sigenda kukuba 1 olalo jja kunkuba bwekina bwonaaba ozunze gwe olina okugoberera omukono guno gye gugenda okitegeera 1 2 3 let's go ati tunuddeyo ogambe gye neddaati kati tugendera kumu baba ne dread zo zeraga lipeya gwana atero kigwa 1 2 3 let's go olaba tanakategeera let's go ogamba let's go ngangenda mukono gye ulaga tugana na mukono kijabera bwe kityo kakati soko funa omuntu gwokubira essimu awo nedda kubira soko omukubiri producer natta omuzanyi nedda soko omukubiri twagala prankinga okubira omuntu omulimbo malo mujje mukulimbibwa toyinayo kandabe wano ani amukubira gwe sijja kukubira kamukuwe gwe mukubire ate pulanka gwe abalina ogikola nedda gwe mukubire ng'omulimba ku nze kanfune gwe nkubira wuuno kubira eranzurano omulimbe ku nze buli omu olina kukubira bantu olina kukubira bantu bonange nenkubira bange kankubire kitange ekitange yankafiirwa muwala we kemuzze mu pulanka kubira Joan kankubire kitange nabo banjagala akubira Joan kakana kitange yakoye ensi kubira Joan yawo Joan Brown ate zamukubira andi mukubire ku yiyo tisaba buli mbana buli agalo yingira kana kazanya akubire muntu we kanda bani gwemba nkubire omulala tata wanga ganyo okukwata kubire mukulu wange nkalubo gwe manyoba muganda bulijo okakasa kiki bulijo muganda wo kiki mukubire nja kugamba ebyafaayo bye nga tuvudde nsejja mukubira nkubira ali bannange abane mukubira abantu bammwe ndesina benkubira so tujja katandika nedda mukubire kankubire kitange n'essimu yeebukako bubuuse ensobedde tabaga naffe yatugobedde mu taata kankubire mutoolo awo yagenda buuka ajja buuka basirika braza walesa akantu naye tukaleke tukubirani kubira errands ye errands mpe namba ye 07
Mama namba zimanyi muntu akola ku mobile money. Ani kati bwetu mukubira tumulimbe ekigwe yamanyira bakusiba. Kubira Joan. Owa Joan izafuka makago nawe. Tuso mukubira. Sina ke yata mbale ngirana ninga sina. Tebatera kunsi. Neda kamukubire mugambe twali tugenda shootinga. Makula bamunya kudeke simu ye. Chirika tutayaga kutapulanga kyasama. Producer. Ngena kusoma mwezi 18 Linda ko ne kusoma mwezi 18 Laugh Out Loud with Sunny Kaiser and Cucumber tugenda bera Club Obligato okunyira emitwalo 2 emeza ya mitwalo 5 banna kapulanga kaganye so kubira ku Joan out Laugh Out Loud with Sunny Kaiser and Cucumber tugenda bera Club Obligato kunyira emitwalo 2 emeza ya 5 so kubira ku Joan out nalongo makula twagala okwebaza piano yaguze table naye kalango sikategede kalango kali bwe katyo Laugh Out Loud with poster tejichi Sunny so kubira Joan out official poster kwatako mungalo chini kwatako mungalo onde meza nchagadde meza ekintu ekyo nchagadde onde anti piano yaguze njagula owa iki nawe kubira Joan atika tukubira Joan banange ndeka tukubira Joan we osti ndeka tukubira Joan sisobola kuswala mirundi 3 lero gwe gusembayo Joan watakwata nga tukita mugamba ki kubira Joan mugambe Bobby afudi agudu vaccine banange nedda mugambe kuba kimanyi mugambe ngena mugaba bakunya kudeka simu tebasobola kunya kula kusimu mama kumbuchi katika mugambe ekyo 07 adaga kuyogera kumpewo sirika abadde Joan wazudde akukakana namba yangu ujirina Gamba yamanyi yogiza abantu bako banange kazuta kwa namba jatamanyi nze tukera tsali amweno planga jwalese producer banange chiliga bodaga bomuntu ngaboda bangu kula ku radio nomugamba gende bweru okube natukaga taina ya time na beeping obo mukubire kuyabbawo jana gide bugumu tasobola ayi kanaba kuna chima mwana kusomero naba mama kuchima mwana soka naba siya abula jiwa nina lekera olugezigezi agenenga bwali oli mukazi wa sitana baiza we twamala twakamala no mwanjula alimu ebintu byaffe Mami waddala. Ulugo bakula ne restaurant. Omukazi samusima. Banna plank eganye. Jo ntajja kukwata. Banna musule bulungi tujja musibe hijab nation gwe. Hijab nation tubagamba. Kulunegera baya nakumeka naku 3. Tulina mu lunaku lw'abaana. Tulina mu lunaku lw'ogaba award. N'olunaku lwa energy n'okusoma. Hijab nation yani Hijab nation it's all about nature ya Buislamu. Okusomesa abana dini. Oshigira abali bawuguka nga banalo ngoma kula tubaza mpola mpola. Atenga naye ngenda somesa. Eringa rehabilitation budget rehab. Tubateka mu rehab. Omanyi chicho omanyi ku dini. Bingi. Abiyitirivu. Nze ngenda somesa abantu ku dini mbasomese ne ku bufumbo. Naye mukazi omusilamu omuyonjo. So badde gamba nga tunasibo nze ninga motoka wachogedde ova ku mafuta ndoda ko bali nenzira ku mafuta nenzira ku masanyalazi ojja kweka ngo ingideko ne wanne ibaga amanyi golina gangamia zasiko za pyantula so tubakowola nga tubagamba hijab nation it's going now bigenda maaso mwana mulete ye wandise osegi hijab nation yanga 28 aha 3 days ati we tulipati mazima mall eri twavuddeyo tugenda bera kabalaga tulipati mazima no nanda chanta wanya naye nachikutte ennaku zino nchogera yogera bwe jimuti lipati
mazima ate program y'emidaala abagala okugula emidaala gya mitwalo 5 bade mugitulanga business okisegira naye bwoba nga tolina business jangu ogula omudaala ojja vva ofunye ideas okategeera nange njala kuyisawo kange ate togula ngolowooza mbu ogenda kukola wabula osobola ovaayo nga otegedde business ogenda gyongerayo otya togamba mbunagula mudaala business yange nesikola nnaku 3 sikiri ku dduuka ndi eno tebikola isawa nakuza omwezi 12 December 10 years of Bobby and Nilo. December 10 years. Ne 10 years to tudimbyemu. Nina kongejo kwa muzemu buzi. Ajuna tujigatide wa. Yasamira muri. Ate lwaki wakana. 10 years. Sira dijeje myaka. Bwayise bwali mukolera mu busikati. Twatandika ne Nilo 215. Executive Media. Focus, innovate, succeed.